ab'ebusujju emizira Ssaabasajja Kabaka atuuse Salongo komandi ziri awo nga kwata yunifoomu zokka Ssaabasajja Kizito omuti bannange emizira kikiwulira ebisujju enguudo yakaleeberekeresirika anti noleka yimirira Bos, Ssaabasajja Kabaka Kasujju ayaniriza Ssaabasajja Kabaka omubaka Kalwanga Luchamus David omubaka Nabakooba ssentebe wa district Luzige Hajji Haruna Kabazaala ne mwami Ssaabasajja akuba saagala agalamidde era agikwasizza Kasujju era Ssaabasajja agenda kukwasa ab'ebusujju sitoowa ya bulungi bwansi omuteregga akwasa Kasujju sitoowa ya bulungi bwansi emirimu egikoleddwa olwaleero ne mu kiseera kino gyongere okugenda mu maaso nga gikolebwa Ssaabasajja mukwasiza enkumbi n'ebirala ebikola Minister of Central Government. The Member of Parliament, St. LC5, Abataka Abokoya, Abachiisa Mukiiko wa Buganda, Owessaza Kasujju, ab'amasaza n'abaami ba Kabaka, bannaddiini, bannabusujju bonna. Nina essanyu lingi ddala okubeera wano leero. Okubeera wano leero nga y'entikko y'emikolo gya bulungi bwansi egy'omwaka guno.
twakigenderera emikolo gino gitambuzibwenga mu masaza gaffe gonna tusobozese abantu baffe bonna okukuumibwa n'okujjukizibwa ekkubo lye basobola okukozesa okwekulaakulanya. Buganda ey'edda yazimbirwa ku musingi ogwa bulungi bwa nsi, era tewali kubuusabuusa nti Buganda esobolera ddala okuddamu okwezimba nga tukutte ekkubo lyerimu. Mayiro ya bulungi bwa nsi yentongoza twagala erabirirwenga bulungi ebbanga lyonna, era ekkubo lisobole okuyitibwangamu abantu bonna ebbanga lyonna, nga twagala ogwo gubeere omutima gwa bulungi bwa nsi. Twebaza Kasujju n'abaami be, twebaza ab'amagombolola bonna awamu n'abantu b'e Busujju bonna olw'enteekateeka ez'okutwaniriza obulungi. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Twebaza era abatusanyusizza n'abo bonna abatonye amakula. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Kawange Ssaabasajja Kabaka, abantu bo basanyuse nnyo.